bategeeza nti yonna gye muli mu ggwanga security gyeri singa tukusanga ng'olaba ebirala ng'omukulembeze eggwanga ayogera so tubeereko ffenna ku TV lwakuba obakaleero omusinga mulekanga maama alupo n'ashayininga muyakamala okutta eggwanga buli omu ku nsi ayogera ekintu kimu maama alupo atutadde hati president agenda kwogera kale naye nga leero alina wali okwogera ku mukulembeze eggwanga of course ndoza about security kati ndoza ebyebola tulinganga bagenda babiwummula naye ndoza security issues are very important zalina okuba nga addressinga sina kindi okukoma watu bakita atya kuwoza lutabaalo omanyi abaana ba Nuupu mwali mwagamba mbu tagenda kudda mu kulinnya mu America balinnya bagenda mumukwata kati ndoza agenda kujja beewaanirako bagamba mulaba mwaga bagenda kunkwata mbaddeyo n'entambula n'engenda wano nga mweza mu UK bwe ngenda mu America nsuzeko mu White House nsuzeko mu Red Eye agenda lozera kujja kwewanira nakuba Nuupu bagamba kubanga olutambula mu ba celebrities what's up na comeback seeding tokwata ku remote